abalungi sanyusa okubalaba bannange mwebale kubeerayo. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa yeebala okubakuuma, mwebale okubeerayo nga mulinze nga bulijjo. Kinzizaamu amaanyi bwe mbeera eno nga mbeeraliikirira, kuba kintwalira ebintu bingi okukola puroguraamu eno. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 2021. Ndowooza jjo bannaasobeza ennaku z'omwezi neŋŋamba 13, so kankigololere wano. Jjo zabadde 14, leero ziri 15. Mbadde mbagamba kwata owandiika ekitabo kya James chapter 4 verse 13 up to 17. Eyo essuula yonna erina ennyiriri 17. 17 ziba ziweddeyo, ennyiriri ziba ziweddeyo. So tugenda kuva ku lunyiriri lwa 13 okutuuka ku lunyiriri olw'17. Kitegeeza essuula eba eweddeyo. James chapter 4 verse 13 up to 17. Woba owandiika ab'Ebbayibuli ey'Oluganda bamuyita Yakobo, ali eri ng'ogenda kukubikkulirwa ng'omalayo Bayibuli bw'oti. Gy'ojja okusanga James. Mbadde mbagamba nti kintwalira ebintu bingi okutegeka puroguraamu eno. Mulimu okusoma Bayibuli, mulimu okunoonya current affairs, mulimu okubeera ng'oli updated, buli kintu ng'okimanyi. Bintwalira ebintu bingi. Mbadde nyina ba admin bonna bagenda mu vacation, ate Uganda tewaliyo internet. Kati nina okuddukanya emikutu gyange. Mbadde nina omu akola ku media, mbadde nina omu nga ye aliwo okunsomera current affairs, anoonya Bukedde, n'anoonya New Vision, n'anoonya Observer, n'abinsomera n'abindikodingira. Tubadde tusula ffenna naye nga tubeera mu gundi nga za njawulo, tusisinkana waka kwebaka. Kati nga byonna tusobola bikolera waka. So nga yonna gy'abaali asobola okunsomera Bukedde n'amumpeereza mu audio, n'ansomera gundi, n'ansomera kino, oli n'akola ku media, oli n'akola bw'ati. Kuba tuli ttiimu nnene, twewaayo okukola kino nga tetusasulwa, ffenna tekuli asasula munne. Naye kati bonna bagenze mu vacation, Uganda tewaliyo internet. Kati byonna mbikola nzekka. Nina okusoma Bukedde, nina okusoma amawulire, nina okusoma Bible, nina okukola emirimu gy'abakama bange, nina okubasabira, nina byonna nembikola, ate neneebaka. Nze neebaka, nakugamba nze neebaka. Naye byonna nina okubikola, naye Mukama mwebaza kuba mpadde ekisa nembikola. So bwe nzija ne mbasangawo kinzizaamu amaanyi nti okufuba kwange kwe mba nakoze eno emabega wa kamera kuba tekufudde bwereere. Ate nange munzizaamu amaanyi bwe nzija ne mbasangawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abawe omukisa era akibabalire. Kuba kiba kibi nnyo ne nkola byonna ne ntuuka wano ne ngamba hello, share the video nga tewali nnamba yaddeemu. Aba radio babikola. Kale katute amasimu ali eyo gamba nti allo nga waliyo allo. Ebyuma byaffe bitataganyizemu. Aliyo gamba nti allo, egundi layini zirina ekizibu. Allo nga tewali akuba, nga tewali ali ku mukutu radio namba tekuli agiwuliriza. Kale ate nga naawe agiwuliriza toyina ssimu, tekuli akuba. Okitegedde? Kati kiba kibi nnyo bw'ojja ne weemagaza nga tewali aliyo. Njagala okutumira mwenna abalaba video zange, puroguraamu eno, mmwe aba platform ya ASP Asimuwire Bible and Politics. Mukama bawo omukisa mwenna gye muli, abatematema video ne muzitambuza, waliwo abazipostinga ku gundi zaabwe ku accounts zaabwe ku Facebook, waliwo be natandise okundaba nga banteeka ne ku giyitaani
ziyitani ku stories wolo biki mba ntambula bwenti ngenda okulaba nga neeraba ku kintu ky'omuntu ngamba kale nempitawo sinyega kigambo so bambi mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza baworiya bannange mwenna ba online warriors abakkiriza okugjayo face zammwe ne mwogera waliwo omuntu aŋŋambye waliwo programu eri ku empire bagiyita etumbi mu kiro akasameme mu ttumbi bagiyitaani eyo programu nti bakutumidde ne bakwogerako ne bakutumira so neyanziza bwemba nga someone can recognize me mwebale nnyo aba empire ne programu eyo Mukama abawo omukisa nammwe mwebale okusomesa eggwanga ffenna buli omu akole kyasobola okukola his excellence bw'atyo bwe yatugamba Kyagulanyi Ssentamu ow'omulembe gwaffe mwebale nnyo mwenna abatusharinga okusharinga video n'ogyongerayo oba okoze omulimu munene nabagambye kuffe ffenna aboogera tekuli w'amaanyi tewabaawo abalimba nti w'amaanyi nga mmwe temuliiwo tebakibalimba mmwe mutubeezaawo mmwe mutaddewo ebibegabega byammwe ne tubirinnyako kati we muviirawo bwe muti kyovulaba omuntu awamattuka eri n'agwa n'owulira ekigudde atu kiki nti gundi awamattuse ku Facebook n'agwa omanyi Facebook eriko enguudo eriko biki eriko ebizimbe ebiwanvu oyinza okubeera ku waakazaawusi eyo n'owamattukayo ddu oli n'asammuka yenna ne bamusanga ku Facebook nga yasammuka so mmwe mutubeezaawo I myself nze nkimanyi era I respect you people thank you so much byonna bye mukola now ebyokwogerako bingi njagala tudduke emisinde tusobole obijjawo bingi nnyo ebiri e Uganda simanyi bwe tunasobola obijjawo naye nga sinabitandika njagala okujjawo akalango ka Marine Skin Care nabagambye Bayibuli egamba mu Mubuulizi essula 8 olunyiriri olusooka Bayibuli egamba nti amagezi ganyiriza omuntu nga bw'omulaba olususu lwe amagezi ge bwe gaba so bw'oba olina ekizibu ky'olususu lwonna you know skin is the largest part of the body it is the largest part of the body omuntu okukutunira asooka ku lususu so lufeeko nnyo try Marine Skin Care ajja kumala ebizibu by'olususu lwo Marine ate ye kyayinako ekirala ne bw'oba tomuguzeeko genda omuconsulting ayinza n'okukulagira nagamba naye bw'oba oli eyo nga tosobodde kufuna byange genda ogule kino ne kino ne kino obitabule ofumbe obigotte weesiige ojja kutereera kyekyo ekirungi kya Marine Skin Care so bw'oba tolina namba ye inbox me ngikuwe Marine Skin Care mumaze njagala kwanguwanga obudde bukyali eyakatuuka tuli mu kitabo kya Yakobo James mu Luzungu Yakobo mu Luganda essula 4 okuva ku lunyiriri olw'13 okutuuka ku lunyiriri olw'17 lwe lusembayo mu chapter eyo bingi nnyo ebiri ewaka nyina bye sijja kuyogerako mbiyitemu lukwakwayo Chairman Nyanzi n'ensereko Chairman Nyanzi namugamba ate ekirungi Chairman Nyanzi andaba oyo yandaba lwaki ngamba nti nandaba namuwa baaji mu bantu benawa baaji abalina baaji ya ASP Chairman Nyanzi kwali era nawulidde bagamba simanyi buno yagambye agenda kujulira Chairman Nyanzi Katonda yakuyambye kooti negamba buli omu costs ze azimire azesasulire ne batakugamba nti sasula nsereko yakubba kuba mumanyi nze nabba n'ensereka akalulu ensi yonna ekimanyi n'ensereka akimanyi nti yakubba omuntu ayinza asinga okukimanya nti yakubba nsereka akimanyi nti yakubba Museveni akimanyi nti bakubba Museveni n'ensereko bakubba kati toyina wogenda kujja bwenkanya I repeat nakubuulirirawo ekintu kasita teba okubala obululu kasita baakukumpanya wali mu kubala obululu ne bakigaana wali toyina kweyongerayo tewali MP wa Nuupu agenda kuva mu parliament tewaliyo muntu yawaabira Nuupu nga Nuupu egenda va mu parliament tewaliyo wa Nuupu yawaaba ng'agenda kujja mu parliament
tewaliyo muntu yenna ali mu Buganda region, Central region ne East yawo mu Busoga nga omusango guli mu kooti ngoyo gwe bawabira agenda vaayo, kabe wa NRM kabe wa NUP. Museveni tayinza kuzza Uganda mu election. Nakyogera mu Luzungu olutegeerebwa ensi yonna olw'Oluwarabu. Naye abantu abasinga tebakiwulira. Nabagamba bweti za English is the best. Museveni cannot go back into the elections. He cannot. Hey. Era Chairman Nyanzi Mukwano, go back and structure again. That is it. Or tukole kino kitukole ky'okusula government ya Museveni enkya. Ebintu tubiddemu buto. Obwenkanya tebuliyo. Wawangula akalulu ensi yonna ekimanyi. N'ensereka akimanyi golooza kiyakweka. Kiyakweka mbuno olema okumusavinga. Bakujiddeko mu technicality. Kale katugambe nti tewamusavinga kijjawo okubanga oli yabba. Kitegeeza constitution government ye erigolizinze obubbi. Kubanga senga babadde bagamba nti era omusango bw'ogutunuulira era Nsereko yawangula. Ate era n'okumusavinga tewamusavinga ekyo ogamba ate obeera baakuwangula. Naye kiri tebakyogerako. Bagamba kimu tewasavinga tekijjawo okuba nti yabba. So Mukwano Chairman Nyanzi tulina ebyokukola bingi. Osobola okuweereza eggwanga nga toli mu paramenti. Osobola okubeerera ddala ow'amaanyi mu ggwanga Uganda nga toli mu paramenti. Go back and structure again. Restructure again. Tota wanagenda mu high court, tota wanagenda mu simanyi court martial, simanyi field martial court, tota wana. Komao. Kasita bakuyambye, bw'onooba balemerako bajja kukugamba nti musasula obukadde 7, ennyumba zo bazitwale. Gwe batakule takulujja kulaba. Bajja kukugamba musasule obukadde 7 mu Chicago. Owulire embaga. Ekyo sikijjeewo. Nga sinatandika video ya leero, video baba naye ngenda gitandika ntya. Nalabyeko wano nga Rafael Majeza zagamba bannange twateekawo district empya, ebibuga ebipya, twagala emmotoka simanyi 18 ne obukadde obuwumbi 18 ne gali 18 ne nyumba 18 n'abakazi 18 ne gundi 18 okuwa gundi empya district empya simanyi biki bayisa budget bakola bwe bati. Mwekamba buli ebulwe mufugibwa abakulembeze abatalina magezi. Ebyo bye bibeerawo. Kati ekyo leka nkibatere mu politics owewaka mu kitegeere kye kitegeeza. Bataddewo akawempe mu ddiiro. Ne bateekawo essowaani. Bwe bamaze obiteekawo mu ddiiro ne bagenda ne batema ettooke. Ne bawaata emmere ne bafumba. Basajja mmwe muyina emitwe. Dwakuba baŋŋaanya okkuba omutwe. Waliwo ne yaŋŋambye toddamu kuba kifuba. Ekyo kifuba si kikyo sooka osabe Mama Ebeni. Mama Ebeni talina kiki. Ne bannange bange mbuno wakiri nkube engalo mbwe mba mpulira nga nyize nnyo nkube engalo oba nkube emmeeza oba nkube ku ttaka omutwe gwammwe ekifuba kyo kyafunye nnyini kyo kale sigera kuddamu kuba kintu. Ulira bataddewo essefuliya egundi amasefuli amasowaani n'akawempe ne bakateeka mu ddiiro. Bwe bamaze ne bagenda mu lusuku oba mu nnimiro ne basima emmere bali mu ggwaatiro bafumba. Basajja mmwe mulina emitwe. Museveni olina omutwe. Museveni bw'oba gw'okola bino ebyo, bw'oba si gw'okola bino ebyo, bw'oba si gw'obikola oli ddame, bw'oba gw'obikola oli musiru. Gwe kubanga akafaananyi ng'abaana bali waka n'obagamba abange nteeke akawempe mu ddiiro. Abaana ne badduka omanye yessaawa ne kerere esirika ababadde basamba omupiira ababadde badduka beegoba tepo kakebe 7 stone sonko byonna bikomaawo. Abange muteeka akawempe mu ddiiro akasiriikiriro.
n'enkoko zijja ku mulyango bweziti ne ziteega n'embwa ne yeebaka ku mulyango ngezaako okuzza obulamu bwaffe obw'omu kyalo kasita akawempe kajja mu ddiiro nga n'embwa ejja ku mulyango ng'etuula ng'enkoko ziyimirira mu kkubo bweziti mu mulyango era awo we wategeereranga nti nno wano balya okitegedde kati bamaze okubiteeka mu ddiiro bwe batyo maama n'akwata akakutiya n'akwata akati akasima lumonde n'agenda mu musiri asime lumonde yoyo politics ali e Uganda kyentegeeza kiki kye balina okusooka si kye basooka baggulawo zi districts zi cities nga tebamanyi funds gye bagenda kuzijja ezigenda okufandinga ku byombi kiki ekisooka kawempe oba kusima mmere baabiteekawo nga baagala bululu baabiteekawo nga baagala okutugaziyiriza olubimbi lw'okufuna bafulaga bearers yo NRM esobole okubeera kubanga abaayo bonna ebafandinga buli kimu nebawa pampa nebawa obusenya nebawa sokisi nebawa buli kantu kati mbuffe tetujja kusobola bikola era mwe ne bwe mubikola ne mu stretchinga nnyo mufunayo ababaka ababakiikirira 2 ng'ate palamenti egenda mu 5 asigala awangudde akalulu nga tekannatandika kwebyo n'agattako poliisi n'agattako bakwatira ewaka waliwo ababaka baffe bangi babakwatira waka babakwata leero ng'enkya kwewandiisa poliisi enoonyereza okwewandiisa olwaggwa ne bagamba si gwe twali twagala waliwo eyali akola effujjo tubadde tumanyiye ggwe ddayo ewaka naye oli katumunoonye nga bamulemesa kwewandiisa mu district ne bateekamu district mu kyalo ne bateekamu district mu gundi ne bateekamu parish mu paris ne bateekamu district byonna nga babitabudde kaakati batuuse ku ssaawa esembayo baŋŋaŋala kyekyo ekibisiza ssente zaffe zonna bazibbye bazimazeewo ku akawunti wulira bagambye ne bwe ziba za mobile money bajja zitwala wulira omuntu omu akola mu banka agambye bw'ati era waliwo n'omulala akiŋŋambye bw'oba omanyi nti oli bweru tonnaba kusobola kudda waka nga banka gye wagendamu gye waggulawo akawunti oyina online phone banking simanyi online banking whatever nze kyova olaba ssente ezange lwe baziteekangako lwe nazijjako mu banka nze nabitegeera bukyali nga nziteekako ATM nenteekamu nga tebanaziteekako nenindako baali bakaziteekako nenzijjako tezaabandaalako era akawunti yange negireko eyina 0 balance plus simanyi minus saagala kumanya wulira omuntu agambye bw'ati bw'oba oyina online banking ddira omuntu wali e Uganda agende mu banka eyo gy'olinamu ssente omuntu wo gwe weesiga agende mu banka eyo erimu ssente zo agulemu akawunti oddire online banking otransfaringe ssente ozijje ku akawunti yo oziteeke ku akawunti y'oli gyaguddewo oluba okugwako bw'ati azijjeko mujje ssente zammwe mu banka mu 7 mumuviire mujjewo omufaliso awamatuke ku workers house akuba omutwe ku korasi wansi financially mwe mujjeewo emifaliso mujjeewo gundi mujjeewo mumuviire awamatuke akuba omutwe ku korasi tulaba obanga naasigalawo mujje ssente mu banka bwe bazisindika ku mobile money bwe ziba okugwako bwe ziti zijjeeko ssente zo ziwe maama wo batata ziwe muganda wazirye ogende waka mukubagane ebigo omukube emigo omukube waakiri ekika kibatuuze kibatabaganye ng'omukubye nga naye aziridde naye nga Museveni si yaziridde ziwe muganda wo bw'aba azirye kuba ngeri omwana wo gundi omwana we akuyita maama omwana we akuyita taata bwe bazirya nga abaana bo be baziridde era kale naye nga si bagande muzijjeeyo muziwa abantu bammwe ate nammwe abantu baffe abali e Uganda mukuumeeko ku bwesigwa ku luno waakiri omulundi gumu tumanyi muli baavu nnyo tumanyi muli mu lockdown ssente za munna ali ku kyeyo bw'aba azikuteresezza gezaako ogume bw'oba ofoofe mugera tuleetera ebizibu tudduka Museveni ate naawe ozirye nkomewo ombuulire
ono omusajja namulabye asimba ebinnyo, ono omusajja gundi Kefa Kiwanuka, simanyi lwaki era bakozesa Baganda. Kefa Kiwanuka werabidde Professor Kiwanuka eyasooka okubeera Minister wa Luweero Triangle, yali abeera Luweero ye yasooka okuba Minister wa Luweero Triangle. Namulabye asimba ebinnyo ekiro mugenda gamba pastor avumye musajja mukulu naye talina magezi. Namulabye asimba ebinnyo biringa empeke z'akasooli eminandi. Mbwera Parliament nga akakiiko ffe twasalawo olwo tukuba amabeere mu muliro ekitubonyabonye Uganda Parliament kwe muli. Agezako kukijustifyinga mbutuwulire Parliament ife tutuule tukakane. Mumanyi enzija gye najja mumwe Parliament, mumanyi enzija, mumanyi obugubi bwe nayitamu okujja ebweru okukola ssente. Mwali luddawa. Tubeera tubonaabonanga muli luddawa olyoka osimba ebinnyo byonna bijjudde mu kamwa biti tebibuunira tebigira bwe bitimbo. Parliament nga akakiiko ffe mukasaleyo mukamuwe. Awulira olwaleero nga nange envumye nsonyiwa abasajja abo batujooga nnyo. Agamba Parliament tubonaabona lwa Parliament mwe mwajjawo ekisanja kati asimba ebinnyo mbuno Parliament olw'okuba alina engereka mu kamwa. Abaana babonaabona juuzi Omuwarabu yatuze omwana wano nina omwana Omuwarabu yamukubye namugjamu amannya 3 ate ne Kefa ali eri asimba ebinnyo mbu fenga akakiiko mwatu wakinga tujja okukola mwenga akakiiko otubulira Parliament tukole tutya tubonaabona lwa Parliament mwe mwajjawo age limit mwe mwajjawo term limit mwe mujjewo buli kintu kati basajja mutuko oyo tumanyiira ebyo byokubawa ebitiibwa kwe muyimiridde okutujiraagira okutumanyira wano oyo ani bekweka muteeka yazze tubadde tetunnabyogera ku social media nga mu mawulire Uganda tebiriiyo. Mukijjukira ffe aba social media tubadde tetunnabyogera nga mu mawulire babikwese. Twamaze byogera lwaki teyavaayo yo wakakiiko aka banking najja n'abitunyonnyola yo wa finance lwaki teyabitunyonnyola before nga aba social media tetunnababyogerako. Why? Bwaba wa mazima nnyo yali baddajja ye n'akibreakinga nti ffe nga akakiiko twateesa bwe tuti na bwe tuti babadde mu nzikiza nga bakikweka babba ssente z'abaana. Tumaze kubibreakinga ajja kuba Museveni akimanyi anoonyayo omuntu afaanana okuba credible ajja ayogere mbw just tuyogera ku bantu abamaze emyaka 2 nga bank account zaabwe ziri dormant emyaka 2. Katuleka mbabuulire ako kabadde ka Panado kukakkanya gwabadde alinyisiza imaani ey'okugjayo ssente. Okitegedde buli account gye balaba bakolagana ne bamanager ab'omu mabanka. Manager yawaayo account zaffe ne bajjako ssente. Labayo okkiriza naawe mu bwongo bw'okikkiriza nti bagenda kukugoberera eryo etteeka ery'emyaka 2 nga wane etteeka ligamba bwe biti bagamba bwe bati bagamba baleeta etteeka ne bagamba bwe bati. Museveni bw'amala okulaba nga opposition ekula mu Kampala n'emirirwano oluvannyuma lw'akalulu ka 2-1 n'amanya opposition eno gyeraga bwe mbalekera eddembe ly'okugazalinga ne bakozesa Tumukunde oyo omulemu oyo. Tumukunde oyo yesimbawo jjo nayagala kunfuga. Tumukunde naawe tolinfugako. Tumukunde tolinfuga nkubuulira. Tumukunde yennyini n'akola programu y'okutega bbomu mu Kampala. Ne batega bbomu mu Kampala ne zikuba abantu. Tumukunde ne baleeta etteeka nga abatuyamba. Bannange nedda abantu bafa. Kati abantu mwenna okugazalinga kya bugunjufu mugambe ku poliisi ejje etegekewo ereete embwa ziwunyewunye si kulwa nga babatega bbomu. Ffenna tugamba naye bannange Museveni atwagala. Museveni atwagala. Etteeka lifaanana ng'eddungi olwaleero lye batukubisa. Olwaleero lye litubonyabonya. No consultation over police eganye over temuyina bimotoka biyokya muliro. No bagamba nedda tuyina ezikiriza nedda tetwagala ezikiza muliro twagala emmotoka eyo ky'omuliro temugirina. Ne batubulizaawo. Over temujja kugazalinga poliisi tekkiriza. Etteeka lyajja ng'eddungi balikozesa bubi. Kati omusajja yazze kubakkakkanya mbwe bw'otamala myaka 2 bakulimba mujje ssente zammwe mu banka bw'omutazi. Waliwo omwana omu munne yamukubira n'amugamba gwe ali bwe n'amugamba gwe ndabyeko ku social media bagambye nti ne ssente bazijjayo.
gira tukwate ATM iyo wagireka tuwe pin number kuba yo yagenda nayo tuwe pin number tujeyo sente uwa mami agenda azije nti zange temuzikwatako nti bannange babyogedde ku social media nti ababa social media balalu naawe ababana bajeno ne bakubwa tebalina byakola balina network kati angangala zonna bazitutte bagenzo otuuka yonga zonna bazitutte kati angangala tokuba simu bwe bakubbako sente zo okitegedde baleeta etteeka oyo mbabazi ye yalireeta simanye Public Order Management Act bill lyamukwata wano bamujimba jeke nagenda mkooti nedda over owekitiibwa omulamuzi etteeka tetwaliteesa bwe tutyo bamujimba jeke ne mukooti byagaana kefa kiwanuka simba ebinnyo ng'okimanyi temwina kintu kye mwatuwanga palamenti tetuyanga ku ssente za palamenti mwe muli ezaffe simba ebinnyo ng'okimanyi ffe tetwajja kukolerera mmwe baddira abasajja abakulu abagezi abalinga abalimu amagezi kefa yazze ng'ebyenda biri mu mutwe obwongo buli mu lubuto katukukubireko mu ngalo kisajja ggwe mbu kefa kiwanuka mwe muvumisiza abaganda obbamalawo Kahindo Tafire yabadde tasobola kujja kukyogera oba speaker wa parliament Rwankisi ye yakyogedde era kefa kiwanuka ayima musoke mulindeko tusabe mpuliddeko nga bagamba mbu olwaleero lunaku leero birthday ya Museveni nkirabyeko musoke musimbewo wakati mumpe eddakiika 3 tusabe essaala ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tulabyeko leero nti olwaleero lwe lunaku Museveni lwe yazaalwa Mukama bwe kibanga olwaleero ddala ye birthday ya Museveni mu records zo nga sikulimba olunaku lwaleero lukolimirwe mu nnaku zonna na buli kye balisimbirako ku lunaku luno tekibalanga mu linnya lya Yesu olunaku lwaleero lukolimirwe teruddayo okulaba omukisa bwe lubanga ddala lutuufu nga Museveni lwe yazaalibwako kubanga olunaku kikolimu eri eggwanga lyaffe n'eri ensi yonna Mukama wano nnyimiridde mu kyawandiikibwa olunaku lumu Bayibuli egamba bweti wagenda ku muti gwe wali osuubirako ekibala n'ogutuukako nga tekuli kibala omuti nga tekuli kibala n'onoonyako ekyokulyako ne kibula n'onoonyako waakiri ekimuli nti gumulisizza nga tekuli yadde kimuli n'ogukolimira ne gukala olunaku lwaleero ndukolimidde bwe lubanga Museveni lwe yazaalibwako bwe luba si lwerwo olunaku lwonna Museveni lwe yazaalibwako lukolimirwe mu linnya lya Yesu eddakiika ze yazaalibwako ate ezo zisiriire mu linnya lya Yesu tezibazanga emmere n'omuntu alisimba ekitooke ku lunaku Museveni lwe yazaalibwako tekibalanga kisiriire kibeere ekijjukizo nti olwo olunaku bannayuganda tulina kukungubaga kukungubaga ne Museveni bw'ati akolimirwe olunaku lwe yazaalibwa amabeere agakuyonsa gakolimirwe omukazi eyakuzaala akolimirwe n'omusajja eyakuzaala akolimirwe Bayibuli egamba nti Yesu yakolimirwa omuti ne gukala Mukama nkwebazizza era n'ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza olwo olunaku lukolimirwe mu nnaku zonna lukolimirwe mu linnya lya Yesu ate ensi yonna erumanye nti luno olunaku sifuluma mu nnyumba kuba Museveni lwe yazaalibwako mu linnya lya Yesu amiina tugende mu maaso ne vidiyo ekyo Museveni kyategeeza kikolimu waliwo omuntu gwe njogedde naye leero nga muntu wa munda mu gavumenti angambye bwati oyo ye sigenda kusanyuka era sigenda mwogera jjo nnyina gwe nayogera leero sigenda mwogera ali mu gavumenti sijja mwogera ambuuzizza mwana gwe ebintu byoyogera obijjawa wayogera ku kintu ky'okukwata ettaka ne maapu ya Uganda ani yakikugamba nangamba wayogera ku kintu nti nno omwoyo gwa Uganda gwawambibwa mwana gwe wakijja olina omuntu abikugamba
ne mugamba ffe tusaba busabi Katonda nangamba manyi bingi naye sinnakwesiga wabula gamba bannayuganda basabe kubanga kati eddogo lye libafuga bulijjo nkibagambanga temuwulira mulaba Museveni atambula kiro yeno lockdown gye mulaba kino nkibabulira kuva ku source anti drone nziyina zirinze tikyalumbuye abuze zigamba obanga obuugi tebunnajja katugira tunywa ku kacyayi nze ndeese kacyayi mulinde obuugi mulinde obuugi lumbu yajja vaayo mpulidde bangi lumbuye over simanyi biki bamubyeyo babalimba labayo Museveni yate olowooza lwaki abasirikale bakusanga wakanga otudde mu kashedi ne bakukuba emigo ne bakubuuza okola kyebweru tetwabagamba mubeera waka nobagamba ndi waka yingira mu nnyumba Museveni atambula kiro Buganda yonna n'agitalaaga Museveni buli wantu wonna wasamirirwa mbabuulire Museveni atufugisa nsi ya mwoyo Museveni yatuloga omukazi oba omusajja ambuuzizza gwe ebintu byoyogera obijjawo ebintu byoyogera bituufu angambye bwati Museveni ekiro atambula n'agenda kusezibwa n'asuulayo amagi n'asuulayo embuzi ennamu n'asuulayo enkoko ennamu basamira kiro ekirala ekifo ekirala kyangambye tugenda ku bigo bya mugenyi oba bagenda ku bigo bya mugenyi njagala kati Museveni okwata abantu bo basale kati njagala okwata abantu bo basaleko emitwe ng'Amini bwe yakola tulabe tikyalumbuye yagamba bwati ebbanga lyonomala nga gwe ne mukazi wo ne baaninga mwogera ne mukola ebintu nja bimanya kati nange nja bimanya jjo waliwo omuntu yangambye okoze bubi okuyogera nti nno omwana nga 19 agenda mu ddwaliro gwomanyi lwaki nagambye 19 gomanyi lwaki nagambye 19 bwe kituuka ku security guno omutwe afande Katongole yakimala gwe kindekere gomanyi lwaki nagambye 19 oba anabatana bagenda oba anabavuddeyo gomanyi kyo ba 19 gwe lwembaleetera report eyo nangamba nyina kyesitegedde watugamba video mwagikola ne mugiweereza omwana omutwe guyina ekizibu ayina byajjukira buli lwajjukira abeera ayina otuwaayo video omwana ayina ekizibu ku mutwe empapula ezasooka bwe naziforwardinga waliwo ez'okubiri ezajja zino za kusatu omwana bulunaku bazuula ebipya sigamba nti byenayogedde nabadde sibitegeera nti nooba nnimba no omwana omutwe guyina ekizibu abeerawo najjukira abeerawo n'abaako byajjukira okitegedde gwolowooza lwaki nze nagambye 19 gubundabundo Museveni njagala mbawe ku mirimu njagala security yenjiwe ku mirimu ekirala mbalage nti naffe tutegeera security kambalage nti omwana nja mujjanjaba amalirize ng'ate tebamukutte bakakase nti si be bategeera bokka ano nti bagambanga oyina policies ki ku security byonna Museveni kyavudde adibaga eggwanga lino kumusuubira nti byonna abimanyi ebya security ye gwe babuuza ebyobulamu ye gwe babuuza ebyokuvuba n'agamba mugende mukube buli gwe musanga avuba mukene kuba byonna babibuuza Museveni nebyatamanyi yeetwala okuba nti abimanyi President afugana institutions ziteekamu abakugu abamanyi ebintu yafuna report ne bamwira kino tugenda kikola okasobola okuwa advice naye si buli kintu Museveni bw'oba onoowaata n'omubuuza akambe tukaterekawa nomala n'omubuuza ate akakuute sefuliya n'okomawo n'omubuuza koze sabbuuni abeerawa iyo yakulagirira ne bw'oba omanyi sabbuuni waali tomuggyaawo nga Museveni tanagamba nti genda oggyeyo sabbuuni waali n'omubuuza kati ebintu bwe mba mbikuuta mbiteeke ku ndagala wansi oba mbiteeke ku katandaalo kyova olaba baminisita bali awo bwe bati teri asalawo buli omu alinda Museveni ennyanja genda okebera amannya gonna agakuuma ennyanja gonna Banyankole naye Abanyankole muvuba mumanyi ennyanja kati njagala mbalage nti mu security ngenda batabula mu security ngenda kujjanjaba omwana oyo mu Uganda awone nga temumukutte ate nga atambula ne ku simu kwali mwe musaaga omuntu angambye bwati Museveni tava ku bigo bya mugenyi ekiro era ebyo mulaba bakuba abantu bamwe ne yabadde agamba kitemuyingira mu nyumba
kati mwereka mbabuulire Museveni ekitundu kye batemyemu abantu abadde akirambula ekiro get it from me bwamala ogenda ku bigo bya Mujenyi simmanye Sembabule simanyi bangambye wa aleludda wa komansimbi buwa wa oba kyankwanza oba wa bangambye nti e Masaka ekiro kye batema abantu Museveni abadde abeera Masaka emizimu gye bwe gimugamba nti twagala abakadde emyaka bwengiti ebyo bibagamba mbu Segirinya yajja ku ground n'alatema abantu kituufu Segirinya yatema abantu Segirinya ow'ekiwalaata yatema abantu Segirinya omuzeeyi ow'ekiwalaata yatema abantu ku ground yaliko abakyogera si basiru hey! Oh, get it from me omutwe gwammwe mu nsonyiwe nja kugenda nkikwata mpolampola sikyaddamu gukuba nkomye kwogwo omulundi sigera kuddamu gukuba ekyo tukimale ekitundu kye batemamu abantu bino ebyokutuugulaza simanyi mbuno ebijambiya biibyo ebibaluwa babisudde mu bende kutulaga mbuno projekiti simanyi mbuno etambula Uganda yonna buli we batema ebijambiya Segirinya w'ekiwalaata abadde abeerawo ku ground yatema abantu tebakulimba temuddamu kukabira Segirinya mu mulekeeyo kubanga tukizudde Segirinya yabadde atema abantu Segirinya omuzeeyi ow'ekiwalaata bannanga abantu bakooye mu 7 bali mu gavumenti naye bonna baggwawo baawunga byabasobera bangambye mu 7 bw'atuuka ku kuloga tayagala kumanya omwoyo gwa Uganda baaguwamba bino mbabuulira first hand information kati Museveni kwata driver w'omusaleko omutwe bw'oba oyagala information ereme kutambula ate ejja kutambula tikyalumbi yabagamba anti mwayingirira 5G kati nze njirina nze njirina 5G yonna bwe yazze neetulawo nogwe ebyo bye mulaba bulijjo neebuuza lwaki bamwina ayinsisitinga ku kintu ky'abantu okuyingira ku ssaawa emu abasirikale abatambula babagamba DPC abeera kimanyi simanyi regional police commander nti Museveni ajja beera mu kitundu bamakinga sure nti tewaliyo muntu atambula ku kitundu kulaba motoka za Museveni nga zitambula ne bwe babanga batambula ne basanga ennyumba eri ku kkubo ng'ogudde akadirisako munda amasanyalaze gaako obettaala eyaka oluggi balumenya ne babakuba kibooko lwaki mukyalaba ebiri ebweru lwaki babikola bwe batyo Segirinya atema abantu ate ku ground abeerako Museveni n'olunaku lwe wazaalibwa lukolimirwe n'eddakiika ze wazaalibwa zisiriire senga kibadde kisoboka simanyi Museveni tobanga wazaalibwa nga 3 ogw'omwenda ne balujjako ku kalenda olunaku lwe wazaalibwa lusaana kujja ku kalenda lukolimirwe ate lubulire ddala abantu bonna omuntu ne bw'anaatandika ne bw'anaasimba ekitoke ku lunaku olwo tekibalanga banaye akasajja kawaayiriza banaye Museveni awaayiriza kirabika Museveni mu buto tebaamukubira kuwaayiriza Segirinya ow'ekiwalaata omuzeeyi n'atambula n'atema abantu ku kyalo najja no na Segirinya w'ekawempe Segirinya w'ekawempe ataaliwo nga ne ku kisaawe Entebbe mukimanyi Segirinya yali yafuluma mu likodi zammwe mukirina basajja mmwe muyina emitwe omusajja omu yagambye bw'ati omuyisiraamu omusango gwa Segirinya ne Ssewanyana gwamujjukiza ekintu ekimu ekiri mu Qur'ani konze kiki mbu mu Qur'ani waliwo abasajja baali babiri waliwo omuwala baali bamuyita Fatima ndowooza bwe mba mwerabidde erinnya naye gwe kyobomanya waliwo omuwala aba atambula ng'abasajja bagenda okumuleepinga ng'omuwala alwana ng'omuwala abeesimattulako ng'omuwala adduka emisinde ng'agenda ewa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emirembe n'okusaasira bibeere ku ye si bwe bagamba saagala kusobya kintu munkwate bulungi ng'agenda ew'omubaka aba agenda ew'omubaka ng'abasajja bagamba ono omuwala bw'atusooka ew'omubaka tuwedde nti tudduke tumusookeyo tumuwaabire baali 3 abasajja nga badduka nga basookayo omuwala nga bamuwaabira ow'ekitiibwa Nabbi nti omuwala oyo waliwo omuwala ajja tumusanze yeebase n'embwa
ng'embwa kyemukola nti oyo omuwala mukwate nga bagamba kiki ng'emisango gitambula nga gigirabo egiti nga gigirabo egiti nga bagamba olwo omuwala agenda kufa nno ogwo musango gwa kufa. Nabbi bwe yayingira mu nsonga ezo, nabbi naani omusajja omulala we Umaru ne nabbi nga bagamba oke ono omuwala embwa mwamusanze Fatima kyekyo munnange nga baddira abasajja nga babataggulula, omu nga bamuteeka mu nsonda y'omuzikiti, n'omulala nga bamuteeka mu nsonda, n'omulala nga bamuteeka mu nsonda nga babajjako statement wamma ono omuwala mwamusanze n'embwa, nti nabbi omwana oyo museegu twamusanze n'embwa era bw'omulaba dduka. Olwo n'omuwala yayogedde ebibye, baali bana munnange n'omulala mu nsonda ng'amubuuza embwa yabadde yakala ki, nti embwa yabadde njeru yonna nti nga statement bagiwandiika nga bagiteeka wali nga bagenda ku mulala ng'agamba nabbi, nze oyo mwana buli lwe mulaba mpulira njagala kusesema, mpulira nga n'ebyenda bivaayo ku kye nalabye. Omwana ne yeebaka n'embwa nti embwa yabadde yakala ki, nti embwa yabadde mmyufu kubanga embwa nagirabidde ddala nga mmyufu. Kale ne bagenda ew'omulala n'agamba nabbi ndeka saagala nakubyogerako ebintu ebyo kuba kye nalabye, omwana w'omuntu tayinza kukola kintu bwe kityo, omwana oyo mubi nnyo. Bamubuuza embwa wagirabye, nti ddala nti nagirabye yabadde ya bbulaaka, embwa yabadde nzirugavu zigizigizigi. Ne bagenda ew'omulala n'agamba embwa yabadde yabitanga ng'ennyana y'ente, ng'ennyana y'ente bye biri ku Seggirinya, buli omu awa bibye. Abasajja bwe bamala ne bagamba twakoze byonna, twateesezza byonna bannange, naye tetwateesezza kkala ya mbwa. Awo Seeka we yamalidde egundi nange awo we nawungidde nzizeemu okutegeera nga ndi wano simanyi na bwe ntuuse wano. Oli omusajja yabuulidde enjiri, oli omusajja ky'oba olaba njagala nsome ku Qur'ani eyo nayo ngiwulire, naye zonna za Luwarabu ze ndaba. Nzizeemu okutegeera nga ndi wano simanyi na bwe ntuuseewo. Bateesezza byonna, omu agamba mbuno Seggirinya yajjira mu ambulensi, omulala agamba nedda yajjira mu kimotoka ekizikiriza omuliro kubanga baali balina okutuviira ku kkubo wonna nga tulinga abagenda ozikiza omuliro, nti kyokka ekimotoka ekizikiza omuliro ekya Seggirinya kikyali ku shipu, tekinayingira Africa. Basajja mwe katubakubireko mu ngalo, omutwe gwammwe gunnuma sijja gukuba, basajja mwe muli bazibu. Omu agamba yajjira mu ambulensi, Seggirinya omu bo gwe balumiriza. Bababuuza ate Sewanyana, babuuza Sewanyana yajjira mu Ipsam. Sewanyana talina Ipsam, memba wa palamenti avuga Ipsam. Basajja mwe mulina emitwe, nze nyina kati obukakafu Seggirinya yatema abantu yajjira mu convoy nga akuumiddwa SFC mujje munnone. Seggirinya muze yalina ekiwalaata era afaananira ddala koni eyatta abantu ejjundi. Koni alina ekiwalaata, si koni ono gwe mumanyi, alina ekiwalaata, ye yasala abantu emimwa. Ffe katubyogera ababimanyi, temufaayo. Gwe kankubuulire, teri lumbuye, tica lumbuye talina ekimuluma mu kkomera bitono nnyo. Ekyobuweereza bw'eggwanga yakimala kubanga tukyali mu gundi ye mututambulira. Bye tugamba bye tutambuliramu. Era talinaawo gamba mboba abantu bange bali batya. Akimanyi tuli mu kuziika Lokeeki, tuli mu kuziika Ssaabasumba, tuli mu kuziika kati Ssaabasumba postmortem report bagizeemu, ebintu biri eyo ebya Ssaabasumba mbigoberera step by step. Temulowooza nti sibyogerako kuba sibimanyi. Drone gyeri mu Athens mbabuuliridde wano step by step. Gusirika batugamba bamuleeta ku Mande biki nakakati nze mbigoberera step process by process. Nabagamba tusabe Museveni atufugisa maanyi gaddogo ne muwakana. Confirmed omuntu yeebuuza kati oyo omuntu wajjidde n'ambuuza kitegeeza nabo beebuuza
ebintu ebyo tubitegeera tutya ne bwe mutaatuwa drone ezammwe ez'okunsi ez'omuggulu zikola Museveni tojja kutufuga okomye era wavaako dda. Omuntu omu yaŋŋambye bw'ati yalabye ekirooto nga omuti nga waliwo omuti omunene baludde nga bagusala ng'omuti gugaanye oggwa. Omuti gwagudde bwe gwabadde gugwa ne gukuba omuti omuto ogwabaddewo gyombi ne gigwa. Ifu yonno baludde nga bagusala gugaanye oggwa. Bwe gwabadde gugwa ne gukuba n'ogwaguddiridde ne gigwa egi ebiri mu kasitenseni we babadde enduulu ne zivuga. Woowe Katonda yeebale omuti ogwo tuludde nga tugusala gwe luno olutalo lwa mwoyo. Mbabuulirira wano najja wano ne mbagamba Nigeria bwe baali bejjako omusajja gwe bayitaani omusajja ani Sana Abacha bonna baasaba ne basiiba ne bejjako Sana Abacha. Sana Abacha n'afiira mu buliri nga n'ekyokwogera ne kibabula ne bagamba Viagra ne bagamba si Viagra nti yaleese omwana mutoototo bw'ati yamwabiza omutima. Kankomaawo saagala ngende wala genda onoonye enfa ya Sana Abacha. Abamu bagamba yanaaba mu ngalo nga tewali mmere. Abalala bagamba nedda yalya nnyo nakkuta n'afa. Ekikulu kiri kimu, gundi za njawulo naye ekikulu yafa. Era bw'omunoonya kati bwe bamukutumako taliiwo. Era enfa gye yafaamu yafiira mu buliri. Naye kyatwalira Nigeria okugwa mu maaso ga Mukama bonna nga basaba essaala emu. Omuntu n'oyimira ku social media n'ogamba happy birthday Museveni, mazima ddala bantu mmwe njagadde nzijemu app ya Facebook naye nenzijukira nti nnyinako program ku ssaawa 9 njagadde njani installing njijjemu happy birthday Museveni okolimirwe n'engatto z'oyambala z'olireka ku nsi ne suuti z'oyambala tulizookya tewali kintu kyo kye tujja kusigaza mu museum ya Uganda. Ekyo tekiriiyo. Bwe kiribaawo tujja gyokya nga bwe wayokya amasiro ga Buganda tujja kwokya museum bwe mulibaamu ekintu kyo tujja byokya bisiriire tuzimbe museum empya. Tuzimbe museum empya. Gwe nga wajjawo essaawa ya Queen tetuliiwo twafa bimeka byojjeewo wakyusa kabonero ka KCCA n'okyusa essaawa ya Queen buli kintu kyonna ogenza okye naffe ebibyo tujja byokya. Ogwo ogubumbe gwo guli wali tujja gukuba. Omwana yagamba bajja gumuwaamu simanya aluminium bajja muwaamu ogumu ekitundu buli kiro tujja gutunda tuziryemu amandaazi. Obudde nga bugenze. Ekibozibozi kya iPod kikomyewo. Ekibozibozi kya iPod kikomyewo baagala okututrackinga mu kibozibozi kya iPod. Simanyi iPod. Ekikulu nze nange oba nsiimuuka oba nvaako simanyi. Bagita iPod. Ekyo ekibozibozi kikomawo lwa nsonga emu baagala kukitugattamu tetujja kukiyingiramu ekyo kyo. Mazima gannyini nze wano bwe bagamba ogenda mu palamenti ng'abantu bagamba tetugenda mu palamenti NUP temugenda mu palamenti temulonda leader of opposition ekyo kyonna nkigana ne ngamba bagende. Naye nange ku kya iPod bwe mugendayo sigenda nammwe. Leero sinyoomangako His Excellency Kyagulanyi ne General Secretary waffe bwe mugenda mu iPod nze mundekaka mwokya sigenda nammwe. Ekyo nkibabuuliriddewo. iPod leero era mbaddeko ku Kaziwe Bashir Mbazira akinnyonnyodde bulungi. iPod bw'eba eyina amakulu ebibiina ebitabo ebyobufuzi ab'ebyobufuzi kiki kye kyali kitukoledde nga bakwata omuntu akiika mu iPod
ne bakulengeza ng'ekidomola n'oyiika enduusi omusajja n'akulengeza akukutte mu kisipi ky'empale n'akukwata n'akukuba mu kkomera nga iPod weeri. iPod erina amakulu. Bwe batuuka nga bali mu fix bwe bati nga banona iPod, bwe bavaamu nga bajja bakukuba emiggo. Eri poliisi yekkuba emiggo, Museveni akukuba nga wa poliisi, n'akuyita nga pulezidenti, n'omusanga eri nga mulamuzi, n'omusanga eri nga sobi, n'omusanga nga wa traffic. Kwegamba naye musajja gwe Museveni okolimirwe. Museveni n'ekijja kyo tujja kukisima tusimbeko ebijanjaalo. Kuba olunaku lw'olifa lujja kuba lwa mukisa, olwo olunaku tuba tulina okusiga. Oba omusana gwe gwaka tujja kusiga ng'ensigo zaffe. Kubanga olunaku lujja kuba lwa mukisa eri Uganda. Olunaku lwe wazaalibwa tetulisiga kintu. Kati iPod, Bayibuli egamba bweti, mbaleetedde ekyawandiikibwa kino, nga njagala buli kintu kye tukola tukikole nga tukikwasa Katonda. Olutalo lwa Museveni luno olwaffe twalulwana ne twerabira okulwana olwa Katonda. Twerabira okulwana mu mwoyo ne tulwana mu mubiri. Museveni ne tumukuba hands down, n'olwaliro Museveni teyeebaka lwakalulwako. Mbabuulira kino bakibikkabikkako wano ne bakulaga nga awatali simanyi kyayita tekiyitanga. Bannange twakuba Museveni akalulu, n'olwaliro akalogoota nanga ke batannaba kulangirira. Oba osaaga nkugambye erwakitura gy'alondera ya making sure nti abba n'abavubuka tebalonda n'abantu abakulu babalondera. Do you know why? Yamala kutestinga waters n'amanya siyitawo ne yekolera pulaani bi open ng'ensi yonna eraba. Byonna twabikola, akalulu twakanoonya, abaana baakaluba emitima, n'olwaleero gyakaluba. Sebo okumanya abaana b'emitima gyakaluba, ne wa Katonda gyakaluba. Obagamba mufukamire tusabe, abaana emitima gyakaluba. Tegyakaluba eri yokka. Ne babakuba tiyagasi. Waliwo omwana bamuyita Sharon. Mumumanyi Sharon wa Nuupu? Nze Sharon ne Sky Soldier. Uyu omwana Sharon yaddukako bamayiro 7. Ali mu maaso ga mmotoka ne tutandika okuba empaka. Oyo muwala, oyo mulenzi. Oyo muwala ova, oyo mulenzi. Nze mumanyi, oyo nze mumanyi. N'abatamumanyi ne batandika otulimba. Oyo mulenzi mumanyi. Abeera wali ku ludda egindi ng'omwana muwala. Sharon nga muwala. Naye kimuyisa omulenzi kuddukira mu mmotoka mu maaso g'emmotoka ya pulezidenti mayiro 3. Omwana adduka. Simanyi lwaki oyo mwana tatukiikirira mu Olympics. Mitima gyakaluba. Sky Soldier mitima gyakaluba. Ebyo byonna twabikola perfectly. Naye amaanyi ge mwateekamu mu ebyo mugateeke mu kusaba tumegge Museveni ku ttaka n'olwaleero luno. Yakobo essuula 4 olunyiriro olw'13. Kale nno mmwe aboogera nti leero oba jjo tunagenda mu kibuga gundi tulimalayo omwaka gumu, tulitunda tuliviisaamu amagoba. Olw'14. Naye nga temutegeera byankya, obulamu bwammwe bulinga ki? Bulinga lufu olulabika akaseera akatono ne lulyoka luggwaawo. Kati sooka owulire. Naye kaakano nkansooke kino, Bayibuli egambye bweti, esaasira abantu abakola ebintu nga tebataddeemu Katonda. Yeffe mitima gyakaluba 2:1 over tumujjako ne tukola ebyaffe ng'ekyakatonda tukyerabidde. Bayibuli egambye bweti, nsaasira abo abagamba ngenda gende Dubai nkole ssente. Waliwo omwana afunye visa. Waliwo abaana 2 bafunye visa zigenda bweru, zigenda Dubai. Kati njagala ngende Dubai, ngenda kumalayo emyaka 2 contract, nkole ssente zange, ngule paaka empya, nyongereko enkadde. Kakati bwe nvaawo ngende ngule mapeera, bwe mmala okugula mapeera nzireyo Uganda ntuule. Tataddeemu Mukama. Bayibuli kyegamba. Nsaasira bagamba nti ngenda genda mu kibuga gundi
nkole ntunde ate nviseemu amagoba naye n'otateekamu Katonda. Bayibuli egambye gwe bwe nkutunulira nkwewuunya kubanga olinga lufu. Bw'oba tobitaddeemu Katonda leero wooli enkya toliiwo. Bayibuli yeegambye. Olutalo lwaffe luno olw'okwenunula byonna tubikoze naye twerabira okuteekamu Katonda. Bayibuli egambye bweti nti waakirisenga muteekamu ne mugamba Katonda nno bw'aba ayagadde njagala kubwa Katonda ŋŋende nkole nsuubule nfune n'amagoba. Wabula gw'ogamba bwoti nze nyina bachala mu business calculation ne biryoka bikusala n'ojjayo n'ofindinga x nga x togiraba. Ojjayo ebitabo bya business find xy ne zikubula x nebula. Mu business temulimu x ate ng'olina ginoonya ate neekubula y tewabiteekamu Katonda. Olina bachala weebale kubeera na bachala. Simanyi bachala in business science calculation. Bayibuli egambye akusaasira gwalowooza ndigenda mu kibuga gundi maleyo emyaka bwe giti nkole bwe nti nga Mukama tumutaddeemu. Mu revolution yaffe eno element gye twerabira ennyo yeeyo. Ate ng'esayidi eyaffe y'empanguzi. Museveni yagenda ku sayidi eri ey'omuzimu gw'endoole nabagamba omukazi weebulenga mukazi gwe essala yange eri bweti ebigere byatwala Ananiya Safira bikunoni mu linnya lya Yesu. Mukazi gwe gw'obonyaabonya Uganda Mama Fiina. Naye mu lunyiriri olw'17 olw'16 naye kaakano mwenyumiriza mu kwekulumbaza kwammwe. Okwenyumiriza kwonna okuli bwe kutyo kubi. Olunyiriri olw'17 kale amanya okukola obulungi n'atakola kyekibi eri oyo. Bayibuli zikyukagana enzivuunula. Bayibuli emu egamba bweti amanye ekyokukola n'atakikola kyekibi eri oyo. Olwo olunyiriri navudde eri waggulu naye luno olunyiriri lwe nabadde njagala luli mbadde ndi muku ekino ekintu nkijje ku iPod. Museveni amanyi bulungi politics bw'alina okutambula. Ekituufu ekyokukola akimanyi. Naye Bayibuli egambye nti amanye ekyokukola n'atakola kyekibi eri oyo. Kyova olaba bw'alaba nga politics apadde bimuva mu ngalo ng'ayita Elders Forum, ng'ayita Interreligious Council, ng'ayita iPod, ng'abatuuza nga bakkakkanya ekintu kuba ekyokukola akimanyi. Bw'amala nga gy'agamba bw'ati ab'eddiini temundabangako nga mbatiza munneesonyiwe muve mu politics. If not nange ngenda kubatiza. Abaana bammwe. Ab'eddiini ne badduka bwe bimusobera n'abayita ne bajja. Era gwe Museveni nkusekeredde ossa abakadde obamazeewo. Osaba obuvunaanyizibwa obugude bamazeewo. Abo be babadde batukwatira ne batugambako baana bange temukola kintu ekyo kati simanyi ababadde gwolowooza mbu n'osiko walinga lwe tulisituka nga tetulina atugambako ojja kutuwulirira mu kisenge ekyo. Anti tubadde tukolamu tuti nga Bishop Yona Lwanga akuba mwana wange Kyagulanyi nakulabye ku kkubo enkya toddayo. Kyagulanyi agamba ate kakati okugendayo nga Ssaabasumba ŋŋaanye. Muzaata n'amugamba gwe mwana gwe ojjukira bwajjanga ku muzikiti n'enkuwa omuceere ng'okyusiza amannya mbu oli musiraamu. Sikwagala yeeyo. Kati Muzaata takyaliwo. Museveni abakadde abo babadde batukwatirira wanudde oligenda okukyuka bwoti nga waliwo omuntu ayimiridde ku buliri bwo ate nga wasuze weeyambudde. Kati tusooke tulabe okwata mundu oba okwata tawulo. Obuusabuusa omwana ng'oyambadde tawulo ejja kukutuka kakati ejja kusumulukuka egwe. Kati awo mbulire okwata mwana ali mu bbanga oba okwata tawulo. Museveni weddeko. Anti abasajja balina ogwo omuze afuluma. Omanyi tulina amagulu amanene, tulina amagulu gaba manene bwe gati nga toothpick. Eno olubuto luli bwe ruti ne yeesiba tawulo najjajjako aweebweru afune ku ka fresh air n'abuusabuusa omwana.
Oh, Ebeni nayambuka waggulu tawulo negwa. Kati awo kuba mwakafaananyi okwata tawulo Ebeni agwe, okwata Ebeni tawulo egwe. Museveni weesibe ebbiri. Ozze ku bakadde obasse. Be babadde batukwatira naawe obadde obafunamu abo abakadde boolaba. Terowooza nti nno ffe tubadde tubafunamu ffekka. Wanuddo jagenda okuzza amaaso bw'oti ng'omusajja w'ejjini, omusajja omuddugavu ng'ow'ejjini ng'ayimiridde ku buliri bwo. Wasuze toyambadde. Ayina ejjambiya. Emmundu ekuli wala, tawulo ekuli wala. Ojja tuwulirira embaga. Nkubuuliridde wano. Anti obasse. Kati tetukyalina atugambako. Bwe tutambula nti kati tugenda netugwerayo. Muzaata taliiwo. Lwanga omusse. Lwanga owokubiri omusse. Ono gundi kagwa we Masaka wamutta. Ani gundi Kaliisa wamutta. Linda Museveni linda. Ate ani asigadde Serwadde atugamba ki? Serwadde atugamba ki? Bujinga atugamba ki? Bujinga ani kati ani asigaddewo? Tubuulira ani linda gira obuusabuusa omwana nga weesibye tawulo. Bamanyi ekyokukola naye tebakikola nga bakigenderedde. Bayibuli egambye awo yamanyi ekyokukola n'atakikola kyekibi eri oyo. Museveni ekyokukola mwe mulowooza Museveni ne Parliament akakasajja kamagezi we baafunira amagezi mu mitwe gyabwe agategeera nti okwesimbawo kino ekisanja tulina kujjawo egirimiti. Aga amagezi nga baagafuna ne babulwa amagezi mu mutwe agamanya nti tusooka genda mu nnimiro tusogole emmere tugiwaate tugifumbe tugiyingize tusooke tuteekewo akagundi akawempe mu ddiiro. Leka mbanyumizeeko akantu kamu mugenda kuseka. Olunaku lwe nasooka okutwala mama Ebeneza mu kyalo, omanyi oyo Siteboni mama Ebeni temumuzanyisa. Lwe nasooka omutwalako ewaffe mu kyalo munnaaye nga bakola ki nga tuva mu nnimiro awo ali awo ye yasigala wakaffe tugenze tulimye tumaze okulima tukoma olungo tukyali ba student nno azeeke wako okutukyalira nga nfumba obuugi nga mmala okufumba obuugi nga mbuyingiza mu nnyumba gamba wile teekawo ebikopo ogundi ogirose n'obuugi otabulire banno obuugi nga nteekawo akawempe mba nteekawo akawempe ngenda ndateekako ebikopo. Maama Ebeni n'ava eri mu nnyumba shu n'akatambulirako n'ayitako n'afuluma ebweru ne mugamba maama Ebeni onzise namuyita linnya gundi onzise namubuuza kiki nemugamba olinnya namubuuza kiki nemugamba olinnya ku kawempe n'otambula. Katonda yannyamba twali abanze naye ekyo nenkimira. Ekyo tamanyi kye bayita kawempe. Gwe Maama Ebeni anzise olwaleero oba kwali Museveni yasoose teekawo kawempe kyova olabanga ne Maama Ebeni yakatambulirako tekwali bikopo. Museveni n'asooka n'ateekawo akawempe ate n'agamba tetulina ssente za disitulikiti. Kiki ekyandisoose? Kubanga oteekawo otya disitulikiti nga tomanyi kigenda kufandinga gye kiva. Banaye Maama Ebeni anzise atalabika kwali naye sikyogedde era ngenda kukijjamu nga nteekayo vidiyo eno. Ekyo ngenda kukijjamu yenna anakimugamba mugambe bakulimba tuddeyo mu vidiyo. Mukama abawe omukisa obudde bugenze. Museveni tabasiruwaze ekyokukola akimanyi. Bayibuli egambye amanye ekyokukola n'atakikola kyekibi eri oyo. Kyova olaba ffe ekyokukola tukimanyi. Tetugenda mu iPod. Ekyo kyowa NUP yenna agenda mu iPod nze nsigadde kamwokya ku kitebe. Sigenda. Then ekyatti kyalumbuye mpulidde simanyi bamubyeyo naye bannange nammwe mutulekeemu nga ttaka evuddeyo n'egamba lumbuye ffe tumulina n'emulagane ku bantu. Baloya ne boogera naye mulimu ba international lawyers. Omusango gwetoolodde ensi yonna ate mbu bamubbye mu kkomera lya ttaki. Mpulira bwe bibozibozi simanyi bamubbye simanyi Patricia Sewungu simanyi ye yamuwamba
naye mmwe oyo omusajja oyo atambuza audio omusajja emitwalo 7 gyamufuukira emitwalo 7 ejja ddoola musajja gwe inbox nkuwe ku ssente omusala ogujja ngukuwe banange omusajja yagala ssente bulina kwakuliyetinga duli abadde ku lubongoya kati simanyi mbuna ali ku sewungu simanyi gundi bamubye era yagala agambe musonde over musonde muziteeke kwene namba tujjeyo gundi lumbuye omuntu nosulanga tewebase mu butuufu nebase kiro nebako obudde bugenze omuntu nakubira essimu pasita zuku kalumbuye bamubye mu kkomera lya ttaki n'omubuuza ani amubye tekindategeerekeka naye bamubye abasajja bamubye bamututte takyalabikako lumbuye naye mmwe mulabanga kisoboka we bamulemera mu kusooka bamubabbeko kati nga bamaze okumulagako ensi nga luli baali basobola okugamba minisita wa Uganda yagamba yamutwala mumunoonyeze e Uganda taki yali emaze okukivaamu mwenzereka mbabuulire era lumbuye ne bwe yandibuze yandigambye minisita wammwe yabagamba amuzzaayo mugende mumunone mugende wammwe minisita wammwe yamuyina tugende ewa Olyemu ng'Olyemu yatugamba nze Olyemu n'omutwe gwange guno omunene bwe guti nakyogeddeko ekyo mu oluzungu lwe lwabalema nabagamba bwe after negotiating with Turkey maybe tomorrow nabagamba it might be Turkey yali naye maze omutulagako mbuna ate bamubye nawe n'olemu okwebaka mbuno lumbuye bamubye kwegamba naye mmwe Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwaliro Mukama Bayibuli egambye buli kyetukola tukuteekemu sikukuba pulaani mbundigenda egindi n'ensuubula n'entunda n'enfuna amagoba Bayibuli egambye ebyo byonna obirabanga lufu weetuli enkya tetuliiwo omuntu nakuba pulaani nga takutaddeemu Mukama twapulaaninga akalulu ka 2021 successfully byonna bye twabala byatuukirira gwe tutaabala naye Mukama oli musajja Mukama twetowaliza ddala wansi w'emikono Bayibuli egambye nti twekulumbaza olw'okuba tumanyi nnyo twekulumbaza olw'okuba kye tugenda okukola tukimanyi era ne tujja n'amawagali mangi nnyo kubanga tubaze ffe tulina numbers ffe tulina abavubuka essebo ffe tulina amaanyi ffe tulina ssente ffe tulina buli kimu kati akalulu tukamaze Katonda tetwamubala twabala 2021 Uganda mpya tujja genda Uganda mpya 2021 Mukama tetwabimuteekamu Mukama twetowaliza ddala wansi w'omukono gwa Mukama watugamba omwoyo gwa Uganda baguwamba Mukama omuntu akiŋŋambye Museveni aloga ekiro atambula Buganda n'agimalako yonna agyetooloola aloga luguudo ku luguudo nju ku nju luguudo ku luguudo nju ku nju bwakwata Jinja Road amutwalira ddala paka ku Welcome to Busoga nakwata Masaka Road n'amuvuga paka ku Welcome to Mbarara nakwata Mityana Road n'amuvuga paka Kyegeegwa nakwata gundi n'amuvuga paka wonna n'agenda ng'aloga luguudo ku luguudo nju ku nju tuli mu lockdown Museveni atuloga ffe twebaka tetusabye Museveni asula aloga Museveni atambula kiro bwamala okuloga emizimu ne gimugamba tuweeyaawo liita z'abakadde 8 n'alyoka atema abakadde 12 ekiro kimu Segirinya w'ekiwalaata yatema abantu ku gurawundi yaliko emirundi gyonna gye batemye Masaka Segirinya yaliko omuzeeyo w'ekiwalaata Mukama leero tukukoowola mu nsonga zino Mukama tutaaso tugireyo omwoyo gwa Uganda gye baguwamba buli lwe tubyogera bakankana buli lwe tubyogera beewuunya gye tubijja bagambye mbu waliwo abiŋŋamba Mukama gwe wabiŋŋamba ono kimutakudde kujja kumbuuza wa gye mbijja ng'alowooza ffe Mukama tujja byogera buli by'onootugamba Mukama tusaasire otuggyeko mu 7 ojjeyo n'omwoyo gwa Uganda gye guli Mukama Uganda eddemu eteebwe Uganda yeerwaneko omusajja aloze bana Uganda bonna bamazeewo ettaka n'alitwala buli akaaba Museveni yatutte ettaka abaana tebasoma Museveni yabaganye buli akaaba Museveni gulirawo abaana baffe Uganda omwoyo gwa Uganda bagwebasa buli alaja n'alajanira Museveni akutemera jjajjaawo nodduka ewuwe n'akuwa ssente noddayo n'akuseera sukaali
noddayo nosimba ettooke n'olirabirira emyaka gyonna n'olitunda siringi 7 n'ogenda n'ogula kilo y'ennyama emitwalo 2,100 n'osigala ng'ogamba Museveni akuyambye n'atema jjajjaawo n'akuwa emitwalo 10 n'akuseera eccupa y'amazzi ng'agewaka tosobola ganywa naye Mukama jangu otaase Uganda sente n'ozinywamu amazzi n'ozimalawo ate eccupa ennene ya 2,200 ate omutwalo ogunywamu eccupa mmeka ng'ogwo guweddewo oyo ye Museveni akugabira emyoga n'amala okugabira emyoga nabba eziri ku akawunti oyo ye Museveni akuyita mu iPod n'akukubira ku nkuŋŋaana n'akuyita mu iPod n'omusanga mu kooti nga ye mulamuzi oyo ye Museveni Mukama Bayibuli egambye bweti amanye ekyokukola n'atakola kyekibi eri oyo namukimanya nti Museveni yabatema ne mukimanya ne mutakikola ne mutakirwanyisa kyekibi eri mmwe naawe Museveni ebyokukola obimanyi n'otabikola n'okkakkana ku bannayuganda n'obatta kyekibi gy'oli oli kisanga ojja kifeesinga mu maaso ga Katonda Museveni tukukolimidde n'olunaku lwe wazaalibwako n'amabeere agakuyonsa gakolimirwe na buli eyagayonkako akolimirwe ne DNA eyo ekolimirwe Yesu bwe yatuuka ku muti gwe yali asuubirako ekibala nga tekuli kibala yagukolimira ne gukala Museveni ekyo kisi kye tukusuubiramu olw'okuba emyaka 35 toliiko kibala okolimirwe ng'omuti guli Yesu bwe yagukolimira Museveni bw'ofiira wano tukusigazaako ki Uganda ekumanyiiko ki ng'oggyeko omusaayi oguyiise olw'okuba muti gwe bayita Museveni tobaze ebibala okolimirwe waliwo abagamba pasito okolimira nnyo omusajja tomukolimira omuwa mukisa nedda Yesu bwe yakolimira omuti tegwabala gwakala bukazi Museveni okolimirwe ne famire yo era enkolaganayo n'amayembe go mu linnya lya Yesu ngisazaamu amayembe go n'abacwezi bo babeere balabe bo bakugobe emisinde buli bwe bakulaba naawe balwanyise buli w'obalaba enkolagana yammwe tugisazaamu mu linnya lya Yesu Museveni ensi ebeere mulabewo engoye z'oyambala zikusiiwe babe balabewo obuliri mwe weebaka bukusiiwe abeere mulabewo emmotoka mw'otuula abeere mulabewo emmere gy'oli ekulumya olubuto bw'olyanga tokkuta bw'onywa amazzi ennyonta mu linnya lya Yesu buli ky'okwatako abeere mulabewo mu linnya lya Yesu Mukama nsabidde abalwadde bonna nsabidde abantu abanyigirizibwa nsabidde abantu abalina ebizibu ebyenjawulo Mukama waliwo abayita mu mbeera enzibu bali mu nsi ezitali zaabwe tebalina mirimu gyaweddewo waliwo omuntu Mukama gwe baagoba ku mulimu yasayininga ebipapula mu butali bugenderevu mukwano gwe yamufera musajja gwe tukusabira odde ku mulimu mu linnya lya Yesu waliwo omusawo eyeefumita ng'alongoosa omukyala omulwadde alina akawuka ka HIV nankani mu linnya lya Yesu musawo gwe tukusabidde bw'onoogenda ku musaayi obeere mulamu mu linnya lya Yesu tusabidde waliwo abantu abali mu Bulaaya awo balina ssente zaabwe baagala ggula mayumba naye banka ziganye bawa approve okuba sisitimu yaabwe enzibu basajja mwe ne bakyala mwe mbasabidde mu linnya lya Yesu mugende mugule ennyumba mu US ennyumba za US muzigule Bayibuli egamba Mukama yatuwa ensi tugirye wamma gwe munnayuganda gula ennyumba e US gula ennyumba e London kubanga n'ensente oziyina Mukama azikuwadde approve ya banka yeebulako Mukama agikuwe mu linnya lya Yesu baku approving naawe atalina sente ng'oyagala Mukama akikole Mukama byonna abikola Mukama sisinkana abaana b'abantu waliwo abalwadde Mukama waliwo ababanjibwa waliwo abanoonya emirimu waliwo atamanyi kiddako Mukama buli omu musisinkane mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna Mukama Uganda tugikukwasa Mukama tukwasiza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu tukwebaza gwe yamuwonyeza South Africa ka accident akabaddewo egundi yabaddewo oyo Mukama tukwebaza kubanga wagimusimatudde n'agiyitamu webale nnyo Katonda w'eggulu twongera omunnyika mu musaayi gwe olugendo lwonna lwanaatambula Mukama tuluyiringisiza ku ggwe paka lwalikomawo ensonga ze zonna tuzikutaddemu Mukama eŋŋendo ze byalya waasula bayogera nabo bakwata mu ngalo bawahaaga bonna baatuula nabo Mukama byanywa byayambala byonna tubitadde mu mikono gyo Mukama kubanga ogambye kiba kibi okusuubira nti anaagenda e Boston n'akola byakola n'akomawo nga tetukutaddeemu
Mukama tukutaddemu engendo ze tuzikukwasiza Ssaabasajja Kabaka nga bulijjo tumusabira Mukama muwanirire oyo kabaka wo kubanga gwoli kabaka wa bakabaka Mukama Ssaabasajja Kabaka tukwebaza olw'obulamu bwe weebala okumuwa obulamu weebala okumubeererawo weebala okumujjanjaba weebala okumugabirira weebala okumwagala abalabe be obakwasizza ennaku Mukama abalabe be ziba akamwa k'abalabe ba Ssaabasajja Kabaka mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna Mukama mubeererewo era abalabe be balase nga bakyali wala Dawudi ye yagamba Kabaka Dawudi yagamba waliwo abanteeseza mu kyama naye balase akasaale nga bakyali wala enkwe zaabwe Mukama zikyuse obusaale bwabwe bubaddire Dawudi yagamba bwe baba bannumba bajjira mu kkubo limu naye basaasaanyize mu makubo 7 ate amakubo gaabwe gajjula obuseerezi mu linnya lya Yesu Mukama Ssaabasajja Kabaka tumusabidde mu linnya lya Yesu muwe obulamu muwe essanyu muwe emirembe ali ensi ye wagimuwa wagimuwa Mukama muleke agirye abalabe b'ennugwe bakwata ebakwate aba Dawudi bakwatibwa ennaku bakwatibwa ensaalwa nga Dawudi yeeyongera kugejja Dawudi yeeyongera kufuga Dawudi yeeyongera kubeerawo okumanya Dawudi yajooga abalabe be naaweza emyaka nga amaaso gazibye n'omubiri tegukyalimu yadde kabugumu nga yenanyogoga Bayibuli egamba bwe bati ne bamufunirayo omuwala omuyezuleeri omutimuna ne bamufunirayo omuwala omuyezuleeri eyali virgin nga tannagwa bbeere ne bamugamba gwe omulimu gwo kugenda kubugumya kabaka Dawudi n'alya sho myaka 7 alina omuwala mbeerera n'amubugumya mu buliri bebega nti omubiri ne gubuguma naye Mukama wayagala Dawudi bw'otyo bw'oba oyagala Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi abalabe be bakwatibwa ensaalwa mu linnya lya Yesu Mukama byonna tubisabye nga tukkiriza nti ogenda bitukolera ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza amiina gwali eyo ng'oyagala kwenenya gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu anuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda Ayinza Byonna amiina Mukama bawe omukisa buli kye mukola mukiteekemu Mukama buli kye mukola mukiteekemu Katonda yes Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire ndowooza byonna bye mbadde njagala okwogera mbyogedde Morini Skin Care temumwerabira bw'oba tolina nnamba ye inbox me bw'oba oyagala ennamba ye genda ku page oscrollinge ne ku YouTube ennamba zaazogera waliyo clips ze twateekayo ku YouTube ne ku page yange kweziri ojja kulaba page gundi ye gundi ennamba ze omukubireko bw'oba togirina inbox me mumuwagire mukyala mulungi bw'aba yeewaayo n'okutusomesa ku byakola kitegeeza byakola tebiriimu bufere tebiriimu buyaaye tebiriimu ki mumuwagire Mukama ajja bbaawo omukisa mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu mweraba I sign out tusisinkane enkya obudde bwe bumu mweraba